bannange tulwanagane n'obwavu mwenna mumanyidde ddala abaludde nga mumpulira nga nsomesa mukimanyi nze omulabe wange asinga obunene bamuyita bwavu. Omulabe wange asinga obunene bamuyita batya? Njagala naawe obwavu obufuula omulabe wo, kubanga bwe bwokka obugenda okujja mu nsi muno ng'ekutamye, bwe bwokka obugenda obwavu bukyawaganyiza abantu n'ababakulembera bwavu. Dumula yagamba abantu nammwe abali wano boli awo kambagambe tewali kintu kizibu ng'okutuuka mu ggulu nga wali mwavu. Njiddemu tewali kintu kizibu nga kutuuka mu ggulu nga ku nsi waliko ng'oli mwavu. Omanyi lwaki? Omwavu akola ebibi by'atandyagadde kukola. Omwavu ava ewaka ng'agambye Mukama nti olwaliro sigenda kwonoona, olwaliro Yesu ngenda kutambula bulungi naawe nga siyonoonye. Wangi naye aba afuluma bw'ati mu nnyumba nga yakafuluma bw'ati, Landlord n'agamba nti ogenda zimpa lwaleero wakaneekweka wiiki n'amanjagala ssente zange. N'ogamba kati wano muyitako ntya? N'otandika okuyiiya ekirimbo n'omugamba ssente era ngenda zikuwa, naye omanyi waliwo cheeke gye bampadde mu Uganda Commercial Bank gye baggalawo edda, kakati cheeke eyo kagamba egenda kuyita mu wiiki eno njawulo ngenda okuwa ssente zo. Nze mbuuza amaze okwonoona tannayonoona? Nga yekedde ku macanga tayagala kwonoona. Yagamba Yesu njagala mbeere mulokole olwaleero lwonna lwonna sagala kukwonoona. Obwavu buleeta ebibi. Bameka abataali agadde kwenda naye olw'okuba mwavu n'afunikira ng'era ayenze. Bameka abaga ndi omusajja oyo namwekutulako yanzaalamu omwana kyaggwa sikyamuddira n'okulako kannalokoka naye mwamulumberegera obwavu. Akaana ne katuuka okusoma ngeza school fees toziraba. Gwe wali mwesonyiwedde emyaka 8 era noddamu n'omukubira essimu osooka nakubiipinga nga bw'ogijjako kumbe era ojja kuba. Era ojja kuba. Agenda okanga laba Mr. Cole evudde wa Margaret gwe baayawukana emyaka 8 gwe yazaalamu omwana ayali yagamba nalokoka sikyakuddira nze ndi mulokole. Weya omwavu alokoka. Era olumala ng'akubuuza kati ndagenda bye kusimye wano ate obadde ogamba ani kegamba John yatuuka okusoma ate school fees zirina ng'agamba ngenda zikuwera ku simu jangu eno okugalagi gye nkolera. Gw'oli wagamba tokyadda wuwe kati ngoddayo ate naye olukulaba ng'agandi kati ogudde mu gaapu sooka otolwali nja zikuwedda ng'akutuusawo ng'akola byakola abakozi bonna nga banyuka akawungezi kagakozi wadde ogamba ki ani kegamba sente ezajjo nga genda kuwampe kegamba gogozi banga nyina sente zengaba ez'obwereere kyoteeka okukola tokimanyi. Awo nno ng'akwongera olubuto olulala oba oli awo ne sirimu ng'amukuweerako naye ng'amazima gali nti tokikoze kubanga obadde oyagala nnyo naye omutaka ono akoze atya aganye. Obulokole tewaliyo kizibu nga bulokole ng'obukumidde mu bwavu nga bwe bagamba nti omunnyo gutta amata. Wangi weetaaga munnyo okutta amata naye ne bw'oba weetaaga okutta obulokole weetaaga bwavu. Nga bwe bagamba nti parafini yatta omusota, kituufu ekyo? Parafini yatta omusota ng'ogumansiriza parafini n'obulokole bwe bayagala okutta obusamuliza bwavu. Nolwekyo bwagamba nti ogenda kukola obutuukirivu ogenda kuba straight ne Katonda, togenda kubeera kifeesi, togenda kubeera mubbi, togenda kuba malaaya, toyina bw'obyogera ng'ate weekumidde mu bwavu. Noonya engeri gy'ova mu bwavu, olwo kye bayita obutuukirivu ojja kyogerako, kye bayita ogenda mu ggulu ojja kyogerako. Naye boga nti oli mwavu, ebyobulokole obitadde ku lusuubo, ebyobutamanya amateeka mu Uganda obitadde ku lusuubo. Ogenda kuyomba ne gavumenti paka lwa bwavu.
naye omuyimbi omu yagamba nti bwe kakutanda ne weekumira mu bwavu wangi gavumenti eriko nebwevaako neddako ogenda gikyawa neddako ogenda giyombesa tewajja kuyita kabanga kanene boga naye ate bano babi nnyo 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 naye nga tewaliyo gavumenti egenda kukwata ssente zikuteeke mu nsawo teriiyo kyawa obwavu abaana baffe baboogeddeku wano abagenda mu bunyage yengeri yuka gye tugenda okubataasa obutagenda mu bunyage sisobola kwogera bigambo bingi kubanga obudde bwagenze dda njagala koma ku ebyo ebitono ngenda kusaba essaala yonna ze ngenda gisaba kateeba ngenda gisaba kubanga obwavu buno bwe mba bwogerako kituufu nti okukola kumalawo obwavu naye ate waliyo abantu bamu nga baliko ebyekika nga ne bwomuwa ssente wane miliyoni emu agenda otubali nga tazina nga zagudde dda ate bazitaddewa ate bazirezi ate mbadde nga ziteeka wano kege ebyekika nga era bezimututteko wali abali kegamba bo beetaaga kugobako byakika omumyungu obwo bwa bulunda alemekera ku makya nga ate bonna bwafudde ng'amayembe gabonyoddemu omusaayi kubanga alajja kuleetera namawulire alegerera bulunda nali mbutaddewo nenagenda yarokera ku makya ngalewonawonawonawe afudde ngomanya amayembe gabonyodde kakati obwavu bwe tuba tunabugoba ne dayimondi tumugobe n'okusamira tukugobe n'emmindi tuziveeko tulekerawo okuzifuuwa wangi kubanga egyo emizimu gy'osamira gyo gyagala musaayi yinza okunywa obumyu bwonna ne wezigye nolwekyo dayimondi nazo tuzikoletya tuzigobe era nze kyandeese wano kukwata ku paati eyo ey'omwoyo gwaliko ebyekika nga byakulemerako olwoota ente zikugoba olwoota ebintu bikwebakako olwoota embuzi zikugoba embwa zikwebakako ekiro ebyo tugenda bigoba mu linnya erya Yesu ebyo nabyo bikute okwata ku ssente zinywereko mu ngalo so sikumala kufuna ssente ate omwana n'agwa mu buugi mumaze okutunda amanya ogundi ono gwe batugambye Rosemary ate olumala omutunda ekisawo kiredo okuleekane ate kakati gumba kali agudde mu buugi atya era agwa mu buugi nga nze lwentunza ebintu byange lwagwa mu buugi era n'ogenda erubaga ssente zonna ogenda okuvayo nga zaweddewo fire gamba ndi fire ebyekika ebyo bigoberera ebikulemesa okunyweza ssente nabyo bikole bitya nabyo bikute kama akuzzeemu amagezi oberina obwongo nga bukola bulungi ng'olowooza bulungi manyi abantu ate abatalowooza bulungi nabwo kizibu okugaggawala abo mbalabyeko nange ebbanga limaze nga nsudde emyaka 35 si mitono mbalabyeko omubuuzi okola ssente mmeka tinkola 40 olya mmeka nti 7 omanya ndi kati agenda gaggawala olyo tamanyi nakubala akola enate nalyoenagasa mumanya ndi kati ate oyo ye kateeba ayina omukolamu omulimu munene kubanga obwongo bwetaaga kusooka kukola kigamba ndi okutuuninga teeke mukono waggulu gamba nti ayi Yesu nkwebaza olwaleero kubanga wandeese mu kifo kino okubaako byentegeera okubaako byembikkulirwa we bituuse kaakati oba setaani ayagala oba tayagala nina wendaga obwavu sirina mukwano nabwo sirina nkolagano nabwo sirina mpeta nabwo tebumpasanga nange sibufumbirwanga ne bwe buba bwava ku kika ne buba bwa ku bujjajja mu linnya erya Yesu mbwekutu mu linnya lya Yesu mbwekutulako setaani wulira nkugoba mu bulamu bwange n'obwavu bwo